Mama waffe yatuzaala abaana 7, 2 bawala, 5 balenzi. Wasigaddewo omuwala omu nange omulenzi. 5 bagenze. Kitalo nnyo, tufiiriddwa kinene nnyo. Nayogeddeko ekirungi mama waffe akyaliwo. Nayogeddeko ne maama ekiro bana bagamba bamusibire mu kisenge bamubuulire. Naye yabaga njagala kwogera n'essali. Era nayogedde naye ekiro. N'aŋŋamba nti singa mmwe ababiri temubaddeewo balinziise n'ettamale. Naye bwe mubanga muweddewo nga nze nkyaliwo, waakiri nange bankubanga ennyundo ne banziika n'oyo asigaddewo. Yabadde bulumi bw'amaanyi nnyo, era nendiridde okugenda okumulaba, simanyi ddala bw'ali. Tamale abadde mpagiruwaga mu famire yaffe. Outspoken nga bw'abadde, ayogera ebigambo bye nga bw'abiraba, ebinyiiza abamu ate ne bisanyusa abalala, naye ate nga abadde wa buvunaanyizibwa. Kikulu abadde ayagala abantu, abadde ayagala abaana be, ate nga naffe bakulu be atussaamu nnyo ekitiibwa. Kufiirwa kwa maanyi, ssebo banne tufiiriddwa. Njagala nga nvudde ku Tamale, njagala okwebaza ku lwa famire. Okusooka njagala okwebaza bwana mukulu ono okutukkiriza okusabira wano. Bwe nasembyeyo okwogera naye ng'akyakonsaltinga, nabadde neraliikiridde ssebo ndi consultation ziyinza okugaana okuvaamu amawulire ag'essanyu. Naye ssebo weebale nnyo effort zonna ziwakoze. Mbadde ne mutabani waffe Jereba Tamale. Abasawo abo mbatawaanyizza nnyo kubanga mbadde mbabuuza ebibuuzo buli kaseera ebikwata ku mugenzi ono. Nga ne bwe musanga nga si musanyufu nga mbabuuza, ate olwaleero mwamukoze eki? Ng'ali stressed. Era olwasembayo baŋŋamba nti muganda wo alabika ali stressed ne famire, kubanga ndowooza temubadde nnyo naye. Abadde abeera ne ku social gonde zaabwe ze babeerako, abadde abeera ku TV, abadde abeera ku leediyo. N'olwekyo ndowooza mwandifunye emikwano gye gy'abadde abonga nagyo, bajje batuule naye, banyumye naye abeere mu gurupu ye gy'abadde abeeramu. Mwalabika famire tabamanyi. Eŋŋamba famire obutatumanyi, ffe twakula naye. Ne bagamba ekyo kye kijja okumuyamba. So ebiseera ebisinga abadde ng'abeera munyiikaavu mu ddwaliro gy'abadde, naye ng'oluusi tomanya kiki kibadde kimunyiiza. Naye abantu abasinga ng'oluusi taawone, mu myaka gye mmaze ate n'abalwadde be nnambudde, ndabye abantu bangi nnyo Omukama baayise ng'era mu bulwadde babadde banyiikaavu nnyo, naddala ku bantu be baagala ng'abafamire baabwe. Ndowooza kiba kyebikiro aba alowooza nti agenda kuleka abantu abo. So abasawo ab'ekisubi bakoze omulimu munene nnyo, twagala okubeebaza nga famire. Njagala okwebaza ofiisi ya President. President Museveni akoze nnyo okulaba ng'ataasa obulamu bwa Tamale. Era twebaza nnyo abantu be yatukwasa, be tubadde tukolagana nabo nga famire ate ne State House. Nja kusaba omwami Baby Cool, ndowooza waali wano, aweevingireko abantu, akoze ne State House.
ate ne munnamawulire bwe owa pulezidenti akoze omulimu munene nnyo, ndowooza naye waali ayinza okuyimira n'atuwuubirako. Abantu abo tukoze bulungi nnyo nabo okulaba nti ofiisi ya pulezidenti naffe nga famire tutuusa ku bwetaavu bwonna bwe tubadde twagala. Pulezidenti yatuwa offers 3 era zonna zituukiriza. Okusooka yatugamba nti biiru zonna ez'eddwaliro ajja zimiitinga era zonna yazituukiriza n'azisasula. Pulezidenti yatugamba nti bwe mulaba nga obujjanjabi obuli wano bunafu nga mwandyagadde Tamale agenda ebweru, ekyo nakyo mukimbuulire, Tamale atwalibwa ebweru. Ku Lwokubiri Tamale lwafa ekiro, twakeera mu miitingi ne representative President gwe yatusindikira okujja okukola evaluation ku Tamale alaba oba kyetaagisa okugenda ebweru. Era ndowooza badde balindidde lipooti ate ekiro ekyo Tamale n'afa. Ekyalo ekyokusatu President kye yatuwa welfare okuyamba families nga mutabani we bwali mu ddwaliro. Era obuyambi obwo butuuse bulungi nnyo mu families ne batajulirira. N'olwekyo ku lwa famire mwebaza, yeebale nnyo okuyamba mutabani we. Ekirungi nti n'omugenzi nandibadde Omukama yamuyise naye yagenze omutima gwe mutukuvu mulungi eri pulezidenti, kuba nasobola okwogera naye ku Sande alyoka afe ku Lwokubiri nanga nti mukulu wange mbadde nnyombesa nnyo Pulezidenti Museveni. Yagaana okunyamba, yansuula ku jirikiti, naye ate ku ssaawa envannyuma ate akomyewo nannyamba. N'olwekyo ndi mwetegefu okukola omulimu gwonna Pulezidenti gw'anampa. Nali ŋŋaanye okukolera mu kabineeti ye, nali ŋŋaanye okukolera mu bitongole bye, naye kati nzikiriza nja kuddamu mukolere. Ekyokubiri naŋŋamba nti bulijjo ŋŋamba ndekeraawo omwenge nagwo ngumaze. Mbadde mu ssomero njize era kati ŋŋenda kuddayo mpulakitisinge bye nsomye. Era ne mukwata mu ngalo ne mugamba munnange, singa wali okkiriza olubereberye osanga tewandituuse wano, naye kirungi okitegedde. Nava mu ddwaliro nga ndi musanyufu, era ku Mande saddayo kuba mbadde mulambula buli lunaku nga ndi mukakafu nti bagenda kumusiibula, naye laba bwe nzirayo ku Lwokubiri ku makya ate nensanga situation nga ndala. So abaana bakoze omulimu munene nnyo kulambula taata waabwe ate n'okubeera okumpi naye buli kaseera. Oyinza okuzaala abaana n'oba nga ataazaala, naye abaana bano babadde nnyo ne taata waabwe. Era obadde obasanga oluusi nga abamu bavaayo na ssaawa nga 5-6 bali ne taata. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okubeera ne taata. Twagala okwebaza abo bonna abaatusuzizza ewazzana n'ebitundu ebirala. Omukama abongere bimwetaaga. Njagala okusembyayo ebintu 2. Abalina emyaka ng'egyange mwasomako obutabo bwa Hadley Chase. Sirowooza ku muntu alina emyaka gyange nti yasoma ku Hadley Chase. Omusajja oyo yawandiika obutabo bwalinga 200 oba 3, naye nze nasomako 10. Naye mu katabo ako aga nti the dead stay dumb, abafu teboogera. Nakaagala nnyo akatabo ako. Njagala nziremu ebigambo ebyo ssebo bwana mukulu.
abafu teboogera, tuwogerera bwogerere. Newaddeyo okutuukirira omuntu yenna Tamale gwe yanyiiza, nsobola okwogera naye asonyiwe Tamale. Bantu bangi ndowooza badde balumwa banyiiga. Waliwo ne institutions z'olaba sinnaba kulaba ku lisiti y'abantu abagenda okwogera oba abawadde obubaka, naye olunaku lw'eggulo we naviiriddewo mu kitabo nabadde sinafuna bubaka bw'emmengo. Bannaffe bayinza okuba nga banyiivu, naye nze ndi mwetegefu okusinkana Katikkiro mu layini eyo eya the dead stay dumb. Sigende njogere naye ku lwa famire n'abo bonna abalala abawulira nti abadde abayisiza bubi, tusobole okumalawo ebintu ebyo, ate munnaffe awummule mirembe asobole okwebaka gy'alaze nga bwe tugamba nti rest in peace. Ekirala, waliwo contradictions. Sebo Father, nasobodde ekiro kino okuwuliriza ku butambi bwa Tamale, naye akamu so ne munnamawulire omu akwogeddeko ku makya ng'agamba nze temuntwalanga mu kereziya. Kakati ne bakuliriza ekyo temuntwalanga mu kereziya, naye yakimalayo atya? Temuntwalanga mu kereziya, Father Kiibi okumpita akalambo. Sebo asomye wano si Father Kiibi, bwana mukulu gw'osomye, n'olwekyo teyagaana kumutwala mu kereziya. Ekyo njagala okukijjawo. Ekisembayo, abo bonna abadde bamunyiigira, ffe nga bakuze naye Tamale badde asaaga nnyo, ate ng'ayagala nnyo. Ndowooza yatiizinganga nnyo banne ku ssomero ne bimunyumira. Kakati nga waliwo ffe ababadde naye lwe tuyiginowalinga ebintu ng'ebyo ne tutabitwala nti bikulu. Gwe ssebo, omuntu wagambira nti munziika nga nnyimiridde n'omutwe ne gusigala ebweru. Kakati omuntu oyo ng'okitwala nti kiri siriyasi era kyayogedde ali siriyasi era mukyawe ku lwekyo, tekisoboka, kubanga tewali ajja kusobola kukikkiriza. Ne bweba gavumenti ejja kikkiriza, ne bweba famire tejja kikkiriza. So omuntu ng'oyo toyinza kumutwala siriyasi n'oga nti ne byakwogeddeko ne byayogedde bino n'olwekyo sirikola kino sirikola kino. Na Tamale emirundi ye bw'atyo bw'abadde, era ffe tubadde tumutegeera. Nze ndudde naye ebbanga ddene kubanga mukyala wange atudde mabegaawo, bawuubereko bakulabe. Omukyala oyo yasooka kubeera ng'asoma busomesa. Bwe yagenda mu practice ewaffe n'alaba Tamale. Bwe twalabagana tufuuka ab'omukwano, yaŋŋamba nti ewammwe eyo oyinayo mutoowo Tamale, musajja mugezi naye mulalu, naye tomuleka mu kyalo kuba ajja kufiirayo. Mbadde nkusaba omwana oyo tumuleete tubeere naye mu kifo ky'omulekera bakadde baffe. Tamale twamugjayo ng'ali mu primary 7 ne tubeera naye ebbanga lyonna, n'okugenda okuwasa yava waffe mu maka gaffe. So Tamale abadde musajja mugezi wagonjebwa, naye byayogera ng'asaagasaaga nnyo. Toyinzaga nti atukoze bubi, naye ate tufunyeemu obuzibu. Omugenzi Father Dr. Sonko, omugenzi Father Dr. Sonko yadda ku mukyala, aba yali adda ku mukyala. Bwe tumala okujja tubeere naye
twali tetunnafuna abaana abaffe biological children ne mugamba n'oyo muleete mutoowo era ffe tubakuzizza era ssebo ne Father Sonko okutandika mu semina gaffe ne tubeera nabo abaana abo ntubakuza tamuli nafuna obuvunaanyizibwa abaana baffe biological children batugenzeeko kubadde kufiirwa kw'amaanyi nga famire naye tujja kusaba Omukama atukwatireko tusobole okuguma ate Omukama yatuwa abaana abaffe era ndowooza mwebali wano naye tujja balaba oluvannyuma bane mu nsonyiwe Father obadde olina woolaga nsonyiwa bwe mba nandazze nnyo naye mbadde nteekwa okwogera ebigambo ebyo neyanzizza nnyo abakungubazi ebirala tujja byogerera ekaliisizo Omukama abampeera omukisa omwoyo gw'omugenzi Omukama aguwe ekiwummulo eky'emirembe ate naffe atugumye mwebale nnyo mwebalire ddala